tukimanyi nti bo babadde n'original agenda yaabwe nga mpanvu ng'ate yakyama naye mmwe mubadde ludda of course nange nga mwendi kubanga ssebo mukama wange etteeka lino ery'emmwanyi bwe liyita kyemaliriza nakyo kubanga nawulidde beewaana nti bamaze dde okuteeba ekiddako ku siteegi eddako bagenda kugabana naye kyetwagala okugamba mukulu Museveni mulimatira ddi nga buli kamu tuliriza ssebo nga buli kamu konna tulaba mukatutte obuzibu bw'okukulembera abantu ababadde abaavu ennyo ne mubakwasa gavumenti okubeetakkuluzaako kubanga kakati ne bwe basanga evvu mu kyoto ne bagamba nti evvu lino lirina omugaso ogenda okulira nga baataddewo Uganda Voice Authority ng'ebyoto byonna okeera enkya nga byonna bikalu byere njogeredde wano tewaliwo kijja kukyukamu obadde ki anti nze nkugambye njogeredde wano kubanga ffe baatumanyiira paka nga tutandise okufuuka abakulembeze ab'ebikolwa mulimbwa eboggola nga teruma awo Museveni wa managingidde ne banne okweddiza ensi yaffe Buganda yonna ogitutwalako ng'okusanga kati abantu abasinga okubundabunda mu Buganda Baganda era kati ensonga lwaki okiraba nti bw'ovaayo n'oyogera nti ndi Muganda bagamba ososola mawanga abalala naye twabagamba nti nga Musa Kyagulanyi tumulabanga Musa abalala wali osobola okubazanyirako naye Musa nga tomuzanyirako tewali ajja kulumba Kyagulanyi atajja kuyisibwamu ggaali oba wirubaalo ekyo tubadde ssebo bwenjogera okuyisa wirubaalo bwavuma Kyagulanyi n'onsiibula ssebo mukama wange oli ku kabinja kaali ke basasula n'olwekyo ssebo mukama wange kino nkiddamu nga neeyama anti ŋŋendera ssebo mukama wange kino nkiddamu nga neeyama koobe Muganda koobe ng'olina ranka kyefaanana ki ng'otandise okuzanyira ku pulezidenti waffe Kyagulanyi tujja kuyisaamu eggaali taata wa Nabbanja gwe bayita Walakira bino ndi ku leediyo kubanga asobola okunvunaana nkubuulira fakisi taata wa Nabbanja gwe bayita Walakira yali abeera Kyankwanzi ng'alina amaka ge era we yayambiranga ne Nabbanja Prime Minister Musaferi Nabbanja ne bakoona ennyumba ye omusajja eyayamba eyasomesa Prime Minister Nabbanja bamuyita Kapwepwe yalina naye Kyankwanzi kwezo square mile 5 ze bakoona amayumba na mwandu wajje n'omubana abali waggulu ne bamukoona ne bagenda ewa Nabbanja na mwandu oyo n'akuba n'amugamba oba oli mugezi nja kuwabire wa Museveni bino ebyaffe biveemu eby'ettaka mujjukire Museveni ye yabagamba kamiliyoni ye yeekyusa era talina mukwano gwa nkalakkalira kubanga ali kulongo tamu mission myaka 5 ng'ogijjeeko si myaka gyokka 5 ate nkugambye ebintu byaffe byonna bigenze olaba bannansi batandika okulya amagumba g'ebyennyanja and they are very proud bannansi abaalinanga zi square miles nga balima amatooke balima emmwanyi olwaleero babeerawo 10 ku 15 ku 5 nga baddira gurupu z'abasaatuusi kati ze ziboogerera ne muziwa neya time because temulina kyakukola ne musanga abantu baffeeyo munda abaakolanga bonna bafuuse kati baleebeesi muntu bingi ebyayogeddwa bingi ebyabadde mu palamenti bingi abantu bebaga nti kyali tekisaana ekyo teyandikyogedde at least yandisirise n'ebintu ebirala bingi embeera eyabaddewo yadde esaana okutuuka kukussa sipiika ebigambo byayogedde kati oba sipiika ayogedde oba tayogedde tulina okukkaanya nti ng'eggwanga lyaffe Uganda tuli mu kabiga abasajja abafuga eggwanga lino kati batufuga nga abafuga ente zaabwe ku faamu ati kyenkugamba omanyi kati ekissa eggwanga lino be bantu okwerimbalimba abasajja bano basaanyizaawo ensi yaffe nga bantu beekwenyakwenya beerimbalimba nga Museveni bwe yajja wano n'abalimbalimba mbu abaleetedde okugaggawala omusajja eyajja n'agamba nti omugagga tafugika n'atunda amakolero gonna ebyalo byonna n'ateekawo polisi nti balina okubajjako ettaka n'addira ebitundu ng'ebyebusoga n'abalimisa ebikajjo abaalina emmwanyi zayo ne bazijja ate bw'amala ebikajjo n'abisuula n'ayingira wano mbu yajja ne program simanyi bagita restructuring program n'agobamu abantu abaali bakola mu bitongole n'ateekamu ababe ne babba with a lot of impunity n'akola simanyi program waliwo eneya IMF gye yajja nabyo n'atunda amakolero gonna nga temububuuza naye gundi amakolero g'eggwanga gutunda sente oziteekawa
ettaka lyonna eryali ebitongole by'eggwanga lyonna balitunze ddala balyegabidde nga bwe baagala kati eggwanga teririiko liringa eritaliiko bannyini baalyo waliwo akakundi bw'oyogera ku Uganda oba oyogeddeko kakati ekyabaddewo mu palamenti nze sijja kunenya Anita Amongo byayogedde ne byatuyisizaamu si mukwano gwe naye sijja munenya bannansi mubongoota kakati nalabye abamu nga akatambi kano bakafulumiza akafa keyagambye nti mpulidde bagamba omwogezi wa palamenti agambye ka artificial AI omwogezi wa palamenti agambye ebigambo bye mwawulidde speaker ng'ayogera nti you tell those baganda yagambye ekisooka nga tonnagenda wiya baganda ani fe tuli baganda Museveni yabateekamu okutiisa mbw'ogamba mbwa mukyoli mbw'oba ososola mbw'oyogera mbwa mwe muganda oba ososola n'obabuuza mwe ggwanga lyammwe ekirye mutya okwogera nedda nkugamba ekisooka tuli baganda ekiddako kyeyagambye nti abo abaganda tebaweza namba kati we yeetebedde ggoolo naye bo bagamba mu artificial intelligence boje afulumiza ekiwandiiko mmwe ababitambuza mmwe mutaddemu ne artificial intelligence AI ebigambo mugenda kati mubigatta nze okuva olunaku lwajjo lwe twavudde mu palamenti mbadde mu kyalo nga nwana battaka nkuga Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuga okoze business za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0756599197 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala sobola okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gambye nwanira abataka ngambye va kizongoto kiri eri kaasa ng'ombe era nze kasita tumala emirimu gyaffe egya palamenti abantu bano balina olujjanja bobeera mu palamenti n'oyogera nti abo baleekaana buleekaanyi tetubalaba bye bakola ku ground bw'oleka okwogera bya palamenti n'ogera ku ground ate owaaye nga toyogera kakati abantu baffe aba wano mukyasanga ebizibu bingi ko Museveni yabeefunira kuba kati tokyayawula baasoma na bataasoma bannaffe abaavangayo ne bajjayo amaloboozi nti owaayo tutwala wa bonna bonna abasirisiza abalala abaguzeeguse abakubira obusimusimu n'abawa ebibaasa abalala babawa bumotoka abalala ne bazimba amayumba naye twabagamba nga bwe tugamba bano abagabanya ebintu by'eggwanga mangu ddala nga mwami Museveni akava mu buyinza ebintu byonna bye mututte birina okutundibwa tusasula amabanja ga Uganda kankiddemu banjite kuba ja kukyogera mu Luganda lwenyi saagala luzungu ebintu byonna basajja mmwe bye mutunze eby'eggwanga ne mubyegabira mu mulugube gwe mulina ne muzimbagana amayumba agalinga amawoteeri ne muteekayo amafaamu ago ebintu byonna eby'eggwanga bye mwegabidde ne bino bye mukoleddemu bye mubbye byonna Museveni oluvaano birina okutundibwa ku nnyondo tusasule amabanja g'eggwanga oba mwagala oba temwagala n'ebiri ebweru bye mututteyo ensi eyo bw'eba eneekolagana ne Uganda baliba balina okukuleeta nti Francis oliwa kuba kati babadde bakola oluyaaye ennaku ezo natambulako ne minisita omu ne tusinkana eyo nga agenze Poland ngendo tuuka wali nga omanyi wabeerawo layini y'abasitizeni oba bannansi we bagenda eri okubakooneramu nammwe abayingira sebo ngenda okulaba agenze ku layini y'abannansi minisita wa Uganda naye nga mu Poland ne mubuuza nti owaayo ate nkulaba oli ku layini y'abasitizeni nagamba ffe ensonga twazitereeza era n'abaana baabwe tebasomera wano mweyamu education system bagise naddala mwe bakajajjatta mubeera awo bamwe baba traininze kubeera wano somasomako ogende babasomesa bweru wa ggwanga buli afuna ekifo ng'agulayo eriyumba mu America oba China ng'anoonya n'obutuuze abamu balina dual citizenship obutuuze bwa mirundi ebiri oba triple oba quadruple ng'oli omulaba alina passport nnya
alina ati nkugambye mu nsi yamwe bagibonoonedde bo beeteekerateekera ensonga lwaki olaba tebasobola kubakolera makubo tebasobola kubakolera masomero ga mutindo oli n'aleeta kipulogulaamu mutuleese simanyi new curriculum naye nga n'omusomesa gwe bagikaka tamanyi kugisomesa mu abaana abamu ne basomesa nga bakiboggweboggwe ne basalirawo nti abo okusoma kwabwe kulina okubeera bwe kuti n'obugagga bwanwe ne babusalawo nti abo tebalina kusukkaano banaasukkawo ne bagaggawala tetujja kubasobola kubafuga era sebo mukama wange fe abava eruweero olumu twekuba mu mutima ne tugamba oba akasajja kobo tetwakalaba bubi netwekuba mu kifuba kyaffe netwekuba mu kifuba kyaffe nga bakatuliki bwe tugamba eri agulupa netugamba nti owaaye tasobola kwogerera bulungi amini gwe genda omubuuze buno obugagga bwe mulimu bwe mutunze ennyonyi ze mwatunda ku kisaawe mwe mwazigula ze mwajjawo emmeeri ze mwatunda mwe mwazigula ku mulembe gwa amini walabawo abatunda ennyanja nti bagisazeemu poloti munansi tojja kuvubayo mu mulembe gwa amini abantu balyanga empuuta ne bakkuta ne bali engege naye olwaleero babasalira ebigumbagumba babiyita fire mbutwalayo fire mu kyalo bateekemu ebinyaanyanyanya nabo balabe bawute ku supu nabo balabe nga abali ebyennyanja okujjako nga bannansi bazeeyo ne bafuna obwongo buno obwongo babateekamu kubanga kati otuuka n'okubasajja wali eri be bawa sectors zifuga ng'omulimu gwabwe kuba mu ngalo na kunyakula kuba mu ngalo n'abalonzi eyo nabo baatuuka kubanga kakati gwe ng'omukulu lwa miramu ojjawa capacity eyogera ku amini eyatulekerawo zi UTC nga bamanyi nti waliyo abanaku abatasobola kwegulira amamotoka nga banalinyanga baasi za gavumenti nga gavumenti egula baasi neziteekako emipiira nesasula dereva ne kondakita nga abatasomye kufuna madiguli bakola omwo ne bateekawo ebyuma by'emmwanyi bi coffee marketing board nga ku coffee marketing board nga waliwo sebo abatasoma balonde mmwanyi abasoma bali eno bakola gwa kalani kubala kilomeka negendo babuze ekyuma kyaffe ekyemmwanyi kyalaga bajja kugamba kiri Rwanda kyatuuka kitye Rwanda ekyuma kyali awo bugolobi mwe nkugambye gendo babuze kiri Rwanda ekyali kisinga batera okwogera ku bibozibozi simanyi value chain value addition chain gendo babuze ekyuma ekyali wano kyali kisinga kubanga ekirala bali bakitwala mu Ethiopia ne bagana ne bakireeta wano ngera bolaba nakugamba ekyuma kya Uganda ekya coffee marketing board bakitwala Rwanda gendo babuze kyatuukayo kitya emmeri yali esinga ebbeeyi kuleka Victoria Amini gyalekako baatugamba mbu yabulira mu nnyanja yajimira mbu yabulira okwombobo pirate yagibuja ate si firimu era bwe tubagamba kati oyinza n'okugamba mbu UTC nyuma ya firimu gendo olabe eggaali z'omukazi baasangawo kati ziriwo zifaanana zitya bakeewola emirundi 8 okuteekawo eggaali y'omuka babuze sente ziragawa nga ze bagula tezijja ku rail ya train nga waliwo kye baagula ennaku ezo I think bakozesa almost is it 2 trillion nga ne bagenda South Africa bagula ebiwagoni ne babireeta ne bagamba mu byamagulu mawanvu mbu tebijja kutweniza wano mbu ate gye babiguze tebabikkiriza kubizzaayo goods once sold kati abasajja ano babatunuulira kubanga bo kye basooka okumanya nti banaabavuwaza bagenda kubavuwaza n'obwongo era kyova olaba nti kati ye mukulu ono agamba nti bw'onoobaleka ne bafuna embavu mu by'essente n'obalekera emmwanyi eno kuba ebadde etugyeyo mu mbavu jjukira bino byonna babitutte vanira bamugjawo otuuka eri ebusoga babalimisa ebikajjo ne babeereyo ate nga tebamanyi ti ebikajjo bitta n'ettaka oli agenda okubiva akaddemu asimbewo ebitooke nga tebikyadda otuuka ab'okunnyanja babaavuwazizza abaavubanga bonna babagobyeyo namasasi kakati otuuka eno mu byalo babagamba nti politics gwe mulimu era tekyewuunyisa ng'olwaleero osanga n'abatimbye ebipande naye ng'okulonda kwa 2026 kubanga abataddewo abatereddemu tewakya essuubi liri mu byabufuzi ng'omubuzi otimbye ekipande ogenda odduke mu palamenti oteese nti owulira kikuluma okitya nti ati munange nange njagala kweyiza kubanga Museveni yatugamba mu palamenti eri ssente era kyova olaba abasinga bwajja mu palamenti bafuluma ng'obwavu bubatta kubanga bajja n'essuubi ddene mbu bw'otuuka wali n'owanika emikono mu bbanga ssente awo zimala okuyika kati
abasajja bano bwe batunuulira emmwanyi eno kuba emmwanyi ebadde ekomezaawo kasente mu nsawo baagala babakontrolingire ku chain oba ku lujegere gye baagala gye bakuzza bakugambe nti oli musuubuzi nti tujja kukubinika omusolo wano mu Uganda we wali ebyafaayo n'ogula emmotoka mu bondi miliyoni 5 nene bakuteekako omusolo gwa miliyoni 10 byenjogera sebo siri mu Amerika njogera wano mu Uganda abasuubuzi bonna abaasubulanga ebintu eri bonna bagendeze baggalawo mpola omukulu yalagira basoloze bwe balaba amakampuni agagwa balinamu basajja baabwe abaabwe be bawa rescue fund abalala ne bagamba abo baleke balina okugwa kubanga bwe tunaabakuuma nga balina ssente tetujja sobola batwalako ttaka lyabwe bajja kusobola okusomesa abaana baabwe masomero agategeerekeka bajja kusobola okuyimirirawo ku nsonga olwaleero n'abaali bategeera bonna babaguza obwongo olwa ssente nti obwavu bubatta yinzijukira Sembule bwe yakaaba ati kati Sembule teri asobola muyamba ne bawa ayo wa hoteli ya teri Sembule asobola kumuyamba nga ni amuyamba kubanga yayogera mbu twayambanga Museveni mu nsiko ne yeerabira nti nali njagala kulaba ku muganda waabwe oyo Sembuye yali nga baddukanye no kampuni yabo ne yasikira kitaabwe nga amaze okufa mugane nti tomala budde oba oyagala okumanya omutima gw'abasajja bano tuuka keeruweero gye balwanira ogenda kusanga empompogoma z'amakubo amalwaliro agatali mu ddagala osanga abantu abali awo nga babalinda ku zibbaaside ne babawa t-shirt n'akacupa ka soda ne bagwa mu muceere n'engoli tasobola kukozesa bwongo nti bano abamutuusizaawo bajja tebalina we balina okujja Kampala eno bajja mutangira ennyana zino ze bayita lugabire nga tebalina kye bali ne babasoma obwongo ne babazanyira ku bwongo abaali abavubuka ne mukaddi wange obwongo bonna babusiriizizza yensonga lwaki osanga omusajja omukulu nga yasiriira obwongo nga tokubukyusa kiba kyetaaga kubooza nga gwe bawadde ekicupa kya omo nti genda oyoza ebisirinza byeruke nga naawe okimanyi ti oba tokyasobola kwoza bisirinza osobola okwoza omuti ne gweruka naye kasiti omuti gumala okufuukamu amanda ne bakuwa nti genda oyoza ebisirinza tebisobola kukyuka kakati emmwanyi eno okugitwala lukwe tolowooza nti bano be bakola tebabitegeera bajja basoma mpola obwongo nga bwe bajjanga Museveni nga yakava mu nsi wasooka n'abasoma obwongo naga nze sizze kufuga nze nzije kubatereereza mumpeeyo emyaka 4 nze njagala kubateera bambi ne baddeyo ne bafuluuta nga bw'abasoma ani ono atuli obubi wano anaavaawo atya tunaamukolera tutya oyo tumukolere tutya ani atulemesa abantu bangi baayitirawo mu ngeri etategeerekekaawo kakati bw'amala okumala ena n'asaba 5 ti amumpe 5 gino jasi mumala gango oba bwe muti ne bagimuwa bwe banomuwana kati kati kye mwagala tuteekewo constitution iro naakajanjirete ate kati mungoba bampeeyo ekisanja ngolo naaliko bawololebe bannadduli omumanyi aginaddule weri eruweera abeera mu kanzu y'abasiraamu omumanyi oyo mukwano gwange aji omumanyi abeera mu kanzu nga be bamuwolereza omusajja mumuleke twali naye mu busaka ne bamuwa ekisanja ekyasooka kye yasaba kimu ne bagamba nti nti ate ebisanja biba biri mu constitution omusajja mumuleke amaleyo ebisanja bye ne bamuwa ekisanja ekyokubiri wabala okufuna ekisanja ekyokubiri n'agamba njagala ku professionalizinga amagye siva wano nga ziprofessionalizinze amagye gabega abantu netugaba abantu ne babeera ne bagumikisa bono kiki kyayogirako professionalization of the army how gali gabakuba anti nkugambe how discipline gwe gali gabakuba gwe babuuze nti mwe kumu aboogera nti Obote yali mubi mutubuulireyo family member wa Obote gwe yatemula ffe tubabuulire olwaleero abatemuddwa nga n'olwaleero abaana b'NUP bali mu makomera abatalira musango nga bateekako ebisanga te ne bateeka mu military court martial kwabo mbuulira nti owa family ya gundi ono ali mu buyinza ayita Obote omubi bamukwata ne bamuteeka mu military court martial kakati bwe bamala okumulekera professionalizinga amagye ne bamuwa ekisanja bwe yakomawo n'agamba nze sirina genda gambu simanyi mbu akomyewo agenda ku transforminga gwanga banne ne bamuyambako ne bakuutiza constitution ne bajjawo term limit nti kakati mbu alabye abavubuka basajja be bano abayaaya abajja ne babasoma obwongo
ne bagamba tikati ekitujisaawe komo ku bisanja abavubuka babadde batuulirwa ng'omuvubuka abeereeyo naye nga takkirizibwa kwesimbawo kati kuwa pulezidenti kati tugenda kujjawo ebisanja n'omukadde yeesimbewo n'omuvubuka kakati bwe bamaliriza n'akomawo ne bagamba nti naye mumanyi term limit tugijjewo ebisanja tujjewo n'emyaka ne bakolaki ne bagijjawo kakati jjukira nti bo baali bawandiise mu bitabo byabwe balina asooka alina okufuga emyaka 5 era bajja basoma gwa ani atulemesa balina akagambo ke bakozesa elimination we shall eliminate you we shall crush you gwe bamu mu bitwala layitire mugenda okule tundi yagenze mugere etategerekeka nga gwe baziika nga abalala nga babeereyo balya mukyere kuba wano bwe bakuziika buba buwedde towaye abasajja bajja kugira kakati we batandise ne balaba nti kati bazimba bwakabaka bwabwe wano ne bamanya nti okuzimba obwakabaka bwaffe tulina okubeerako okusappuresinga abantu ekisooka balina okukunyuunyuuta obeere mwavu n'okusappuresinga obeereeyo kubanga kati ogenda n'osanga nkuwa kyakulabirako wano mu Buganda abantu abalinanga zisikoya mailo kati babeerawo 10 ku 10 5 ku 5 ku poloti naye ate bano abaava mu nsiko gye mutamanyi nawa gye baava kati banyini sikoya mailo nakubuulirako wano taata wa Nabbanja gwe bayita Walakira yalina amaka ge ekyankwanze omukyalo omu namwandu wa jje n'omu eyafa n'agenda n'asengula abantu ku square miles 5 n'abakoba n'atwalayo poliisi kabangalinnya n'asangayo amagye ame namugamba oba oli mugezi dda ne gamugamba oba oli mugezi genda taata wa Nabbanja gwe bayita Walakira bino ndi ku radio kubanga asobola okunvunaana nkubuulira facts taata wa Nabbanja gwe bayita Walakira yali abeera Kyankwanzi ng'alina amaka ge era we yayambiranga ne Nabbanja prime minister Musaferi Nabbanja ne bakoona ennyumba ye omusajja eyayamba eyasomesa prime minister Nabbanja bamuyita Kapwepwe yalina naye Kyankwanzi kwezo square mile 5 ze bakoona amayumba na mwandu wa jje n'omu bana abali waggulu ne bamukoona ne bagenda ewa Nabbanja na mwandu oyo n'akuba n'amugamba oba oli mugezi nja kuwabire wa mu 7 bino ebyaffe biveemu ebyettaka taata wa prime minister ne bamukoona ne yali omusomi bino ndi ku radio sebo Kyankwanzi Nkwe ndi shadow minister w'ebyettaka fe tuba ne information ya muta kakati bwe mubeera mu nsi ng'ogera mubeera mu nsi nga mulina abasajja bwe mwasukkulumya nti bo balina kubeera bulungi omukulembeze w'eggwanga n'ayitawo n'aggala ekkube essaawa 3 nga n'ambulance teziita nga bw'oyitawo bakukuba emiggo n'obuuza oyo lwaki temumukolera kkubo lye lyanjawulo okuba abantu emiggo bannansi bwe mwasanga mu nsi yaabwe naye olw'okuba nti nammwe muba mubongoota ne mwanyi bwe muntu bwe mbadde mugibongooteramu ate bano be bavayo ne basongawo kabe muntu bwe bagala tukwetaaga bakujjawo kakati ne ku mwanyi mutandise okubongootereza naye ffe tutunula ekituufu kyabadde ki eggulo ekyabadde mu parliament ekituufu tekikyetaaga kubuuza wakirabye twabaddeyo ng'ababaka ba palamenti nga tugenza okulwanirira emmwanyi yaffe ebitongole ebisinga gavumenti yagala kubijjirawo ddala ebiteeke mu mother ministries naye nga bw'omanyi nti ebitongole ebimu bibadde biyambako ku bantu nga kati wolaba ekitongole kya UNRA baagala kijjawo Uganda Road Fund ekirala ekya Dial Authority baakijjeewo National Forest Authority Cotton Development Authority bagijewo abo naba abalima cotton twabalwanirako ne tukanya nabo tuba saving ne tugenda tukanga boogera ludija mu parliament mbu Museveni abakubidde essimu n'abagamba birina okuvona abatiisa kyekimu n'abaamata nze nunda ne ffe agenda yaffe tuba twagaliza buli munnansi okubanga alina akasente kateeka mu nsawo kati ebyo byonna ne bigenda kati ono omukulu kyekyemwanya abadde akyesibako yasooka n'aleeta amateeka ga pineti ne tumugamba nti sebo emwanyi giveeko bye mututte bimala bannansi ne mubakamudde n'abaabayamba mubakamudde kati ate temusobola kuddamu ate mutwale n'obuntuntu obulimu ssente kubanga bwe nkugambye nti waliwo programu za gavumenti zeereeta nga ziyamba abantu for example waliwo operation werese creation naffe kasooli gwe twagabanga mu parliament yavanga mu operation werese creation ndowooza mwalabanga kasooli gwe twagabanga ng'ababaka negabanga emwanyi
in conjunction with UCDA. Ondowooza ekyo obadde okimanyi. Kakati ne tubagamba aba operation resecreation nga temunnateekawo zino programu za myoga PDM kati waliwo n'endala gye baleese empya simanyi bagiyitaani. Musooke mu maintaininga ekitongole kimu mu emphasizinge mumanye nti kakati we tugenze wantu emphasis yaffe ebadde wano bwe tugenze tulabyewo impact. Ndowooza walabye mu report ya UBOC nti sente zagenda mu myoga tezirabikako. Sente zagenze mu PDM tezitegerekeka. Naye eri mu operation resecreation omuntu ne wakubadde nga yali nayo tetambula bulungi naye yalina kyeteekawo nga bakuwe mwanyi bakuwe ebintu kakati emwanyi ezo bo banno bennyini bali badde bazidefendinga through UCDA. Owulira sebo? Naye kati bano balina programu yaabwe nga zino ddala eyasooka yali yakulaba nga abantu batwalako ettaka lyabwe. Bali tutogende nakasongola abantu bonna babagobyeyo babafudde abatategeera otebamala obbagoba ne bateekamu n'abakulembeze nti bagenda baplantinga abakulembeze babayambako mu program. Kati olwokuba n'abantu mu byalo baavu balonda busente nti gundi ampadde kawalagi gundi ampadde omutwalo ne baleka abantu abasobola okubalwanirira. Kakati bano ne basobola okutuukiriza programu zaabwe. Nga bwe nkugambye nti fano olaba tulwanirire mwanyi ne Busoga bwe batwe babakula ne babavuwaza nga baleese ebikajjo. Olwaleero prices ebikajjo mbi nnyo mu bitundu by'e Busoga. Bwogende eno mu bizinga basimbyeyo ebinazi. Palms. Yes, ebinazi. Emiti gyonna nakyo forest zonna bazitemyeyo. Bagenda ne baddira obugologosi bw'abayindi bano ne mulowooza nti business z'abayindi. Business z'abana abasajja. They are not investors. They are proxies. Abo si ba investor bakozi b'abano. Era kyovola be bajja wano government ebawa sente. Investor abane sente ze ne bano bajja wano government ebawa sente ne bawa ettaka ne bawa ne tax holiday. Naye munnansi ne bw'oba otunda ennyaanya 10 waakiri bakuteekako simanyi license fee n'obanga ogiweera. Naye n'ogenda eri bano simanyi infreeze simanyi infreeze ebyo bateekawo. Naye bano investor waawajja n'omuwettaka lyabwerere n'omuwa ne sente n'omuwa n'omusonyiwa omusolo. Mweranga temuzukuka nti kampuni z'abana abasajja ffe tulina kati abayindi betumanywa n'abakolera. N'omanya nti oyo muyindi waabwe yabakolera mu kuzimba ebizimbe n'ayiwa. Oyo muyindi waabwe yabakolera mu kubba ettaka bo baamutuuma investor naye ng'abakolera. Oyo muyindi waabwe yabayamba mu ddiiru. Kubanga kakati ogenda ne weekanga kati n'olaba ekitongole ng'ekyaloko. Loko nabye lead of opposition twagenda ye va ku lead of opposition the right honorable Joel so twagenda yeka twagenda feka fenna ne Joel yes ne tutuka atoba atirisi atyaka kubanga atyaka problem yaabwe gye balina yo majorly is production. Twatuka yeri machines je ziri zisimba ebikajjo the factory is there but it's not producing. Feche tubagamba nti mwagamba nti baba we sente mugenda kugula ebikajjowa ebusoga newe ne bagamba nti kubanze nze omanyibo obaako n'ekyoka mu field they are there. Baje bali era machines je ziri zisimba ebikajjo on large scale naye obuzibu buli ku production nti tebalinawo immediate sugar canes for production. Nga mundagano ebe bagamba we shall be buying sugar canes from outgrowers. Kati boche batugamba kati boche batugamba mbubiri kostiro okujja ebikajjo ku yatirage kye kugamba okubijja ebusogo okubitwala amuru. Naye kati eno kuloko yo batuganira ddala okuyingira ne bagana nedda nga utwaba wa sente ezisuka mu 600 billions. Museveni tasobola kuyamba bannansi nga bagwa. Ngojeka ababe special people kati bali badde vunanyizibwa bwa state kubanga loko jjukira gye bawa n'okuzimba eddwaliro ly'Erubowa ne parliament naye ne parliament mwali badde mutubuuza mwe mumonitaringa mutya eri ebirala nga temumonitaringa azimba parliament yammwe ebali emmanju. Kati Joel gwe yajja n'agamba tuno tulina kituulamu. Abali bannaffe ababaddewo emabega badde comfortable. Bannaffe ababaddewo emabega badde ne comfortable n'entambule ne Joel we yajja nga lead of opposition n'agamba you guys look here tulina okugenda tulabe abasajja bano abazimba ne parliament yaffe ng'ate ffe ba chief monitor tulabe naffe batuuseewa.
ne batugaana ng'era bwe baatugaana erwowa. Kakati ffe tulina okukimanya naddala bannayuganda nti ffe tulina okuteekamu obuvunaanyizibwa. Bw'ogenda mu ddwaliro nga teriiyo ddagala, bano tebafaayo bo. Bo babajjanjabirawo. Bo babajjanjabira bweru bwe balwala, ogenda okulya bali mu agakaani. Gavumenti era ebasasulira. Ku nsimbi yaani? Omusolo gwawa omusolo mu ddwaliro tebakuteekerayo na ddagala. Munnayuganda abasasulira. Naye nga mu palamenti bakugamba palamenti yayisizza biliyoni 8 zigende mu byobulamu zigule eddagala. Mwe mu malwaliro mwali mugenzeyo ndakababe bizimbe bya gavumenti, malwaliro ga gavumenti musanga eddagala. Era mwali mubuuzizza nti eddagala bwe liba teririiyo nga palamenti eyisa ssente aligula n'agamba aliguze liragawa. Kuba bwe balireeta emisana ne muli sayiningira, abali sayiningira ekiro nga balifulumya nga balitwala mu malwaliro g'abakulu. Bannasinga basigalira awo kubanga bo bano abasajja bo tebeeguya. Oba osuze enjala tebibakwatako, oba otambulira mu kkubo lifaanana litya tebibakwatako, oba ogenze mu ddwaliro nga teriiyo ddagala tebibakwatako. Beekikulu balina obuyinza bwabwe. That is their goal. Era bw'obuyingiramu nga eza bakweeliminatinga balina system gye bakozesa, they eliminate you or they crush you. Ayambiddwako ye gwe abeera mu kkomera n'olaajana nti ndi eno kitalya, ne bateekateekawo ebibozibozi byabwe, bannansi ne basigala nga balya lumonde waabwe ng'era beebaka nga balaba days are normal. Kakati kigenza otuuka wano ku mwanyi, waali baddewo amaloboozi mangi. Emmwanyi jo twalabye mufunya. Tewali kufunya kubanga ffe twagamba sipiika tukwoyo okukwatangana mu bulago. Naye kye tukola palamenti ya kuteesa. Era sijja kumunenya sipiika palamenti ababaka yabawadde ne bateesa. Abaffe mwenaaleemu obwedda batya mbu Museveni yabagambye mbu balina okuyisa. Bwe bali mukoka sente. Ng'osanga omubakawo mwe bamwambala bisaati bya kyenvu ng'omubakawo bamutegeerera. Kati gwe naawe ng'ogamba twalonda omubaka omusindise mu palamenti alwanirire emmwanyi mbu Museveni yalagidde ab'NRM bawagire okugyawo ekitongole ky'emmwanyi ng'okeera enkya ng'ojja otuleekaanira. Naye n'owammwe yawagidde Abedi owaffaani Bwanika yagambye emyaka 5. Kati ffe twali mukoledde ki ng'asazeewo fuuka kaasa. Ffe twali mukoledde ki era owalabye twamuganye n'okutuula we tuli tugamba weeyongereyo genda. Twamugobye ne tuwa weeyongereyo genda. Kati abo tebakyatumalira budde kubanga babaddengawo gurupu eziyambako abakulu bano okubeerawo nga ziye ne waffe mu opposition zirudde ebbanga nga zizannya omuzannyo ng'era zigutuukiriza. Bannansi ne basigala nga bamativu bano be baffe n'abakulu ne basigala nga bamativu naye nga bagamba bano be baffe abatuzannyira emizannyo ku bannansi ne basigala nga babongoota. Naye ffe twasigadde tugamba obuzibu tebulina Museveni ng'omuntu yekka. Obuzibu bulina ffe n'ababaka ba palamenti, bulina abalonzi. Genda olabe Nakasongola gye babagobye ku ttaka, olabe bw'otuukayo bajja kugamba oyo opposition mubuuzi okyalina ewammwe ku nyanja gye bayita Lake Kyoga bakugobyeko tokyalinawo oli. Osanga babambaza bitisaati bya kyenvu baleereeta eyo ewaali ewaabwe yonna babatuttewo babadominating the land and leadership. Buli babalumba kubanga luli Mwami Museveni yabagamba nti simanyi abantu b'e Buluuli Buganda ebayisa bubi, kumbe yaabala nti tubabalire wano ettaka lyabwe lyonna ligende. Genda olaba abantu ba new migrants abali eri amafaamu ge bataddeyo babuuze ettaka mwalijjawa nti bazinga byalo nga na byalo. Bo abali mambuka bavaayo kumukuulira nga tebasobola kuvaayo baveeyo ekyabatwala kiweddeyo. Bano nabo bannaffe bafuuka nga abaffe wano mu Buganda bwe batuuka eri nga batandika okwogera oludikya nga batandika okuvumbeera. Luli babivanga bayogeranga balalo masigo genda olwaleero genda oddeyo olwaleero batuuze obagambe muddeemu mwogere balalo masigo oli ajja kugamba ngenda mukokasi obadira komiti yange. Kati tuli ku bridge ya Kaluma. Kati bali ku bridge ya Kaluma. Ebirala byonna babitadde. Kakati ffe naffe waliwo ebintu bye tulina okwenenya nga tetubinenyeza Museveni ng'omuntu. Tuyitiridde nnyo okuba abalayisi.
Museveni wadaina byakoze bicha ebibye naffe tulina tumuyambyeko okumuplayingira party ye banansi bakozesa twalina nga wana abasajja abavangayo ne boogera ensonga naye bonna bw'obatunuulira bye boogera kati bonna boogera luddikyaddica ne bazanyirako nga kati boolaba Buganda eri luddawa yonna Buganda kokasi evuddeyo ku ava ku bya Buganda kokasi evuddeyo ku kikyolaba kyetaddeko nange mwendi memba ongambe nti mwenga aba Buganda kokasi kino mwakiteekako essira ne kigguka bagambye sipiika watavaayo kwetonda tasobola kwetonda wiiki ejja ku Lwokubiri kati nkugambye abakava mu Buganda dugenda tokota nkugambye olaba bavuma kabaka ne basirika okitegedde ekyo abantu bangi bavayo ne bajerega kabaka wano badde tubalaba mbulira ya amaloboozi g'owulira mbulira ya amaloboozi g'owulira agakangavula ku basajja abo babakazi Katikkiro agambe alwe bitalina kutumalira biseera kakati nkugambye nti ne kino bagenda kiisa ate omanyi kyota ekitakumaliranga budde abantu bawano beerabira mangu bakyamuukirira mangu ate ne beerabira mangu bakyamuukirira abantu bawano naddala wano mu Buganda bakyamuukirira mangu ate beerabira mangu era ensonga lwaki olaba twabagamba nti mwabalinanga square miles abantu abava mu nsiko z'eruwero nga bazzenga abasitami oba ababuddami babatwalako batya ettaka lyammwe nti through collaboration eyabba sente z'obugaali ne bamusonyiwa eyabba ez'abakozi mu public service ne bamusonyiwa bano aba ready top butuju kati twagamba ffe nti bagamba obukofiira bw'abaana ba NUP bwe bambala obuliko people power mbu bw'amagye naye bw'okakwata okkawa omusirikale nti enkofiira yo yiino baagiganga aye ki ye enkofiira yaffe ey'amagye abavubuka abato bonna babakutte babaggalira makomera abafa ne bafa va ku bano be mumanyi ababa prominent ababa ku social media there are so many innocent young men who support Kyagulanyi who are dying in prisons on different prisons of this country Uganda and bwavaayo Kyagulanyi omukulu nga waliwo ebisajja ebikulu n'ebikyala ebikulu ebitera okugamba mbu Kyagulanyi yafuula abaana business n'omugamba nti business mbu babakwate mbu Kyagulanyi afune sente n'abagamba nti mubate business yange Nkwe ogenda okulya mbu ate tebajja kuteebwa kakati bwe tubeera mu nsi nga n'abantu abaatuulanga wansi ne balowooza bonna mu batya kuba kati nze ntya nnyo abantu tulina n'aboogera olulimi olwaffe naye nga bakolera bali kino kiwulire tulina aboogera olulimi olwaffe olw'Kiyudaaya naye nga bakolera Bakaludaaya nga bajja ne batwekwekamu nga balina mission otera okulira Museveni bw'aba ayogera mu speeches ze we have a long term mission here mwalimu mubuuziza what is your mission what is your long term mission what is your long term mission here waliwo avuka bagamba obayina kyetwa bagatya bw'abalina kye yatutwalako atuule tukimusasula nedda tekisoboka kubanga ne bw'obeera ggwe nga gw'oli mu bigere bya mwami Museveni naawe weeyagala kubanga ebiseera ebisinga agamba nti kati Uganda etandise okumpomera kasita yakwata erais n'abajjamu okutegeera n'abajjamu obuntu bulamu n'abajjamu empisa kasita ensi erakinga obuntu bulamu eba egenze era kyova olaba ffe lulyedda twalinanga abataka mu Buganda ng'omutaka w'amaanyi ng'era sebo bw'oyogera nti nze omutaka lutamaguzi naye abo bonna yabasappuresinga ng'akozesa beejenti be wano mu Buganda olwaleero omutaka bw'oyogera ojula n'okugawaayo kireke tonyanjula kunyiiza basajja ng'era Museveni we yajja n'abatiisatiisa mbu oyogera mbu oli Muganda mbw'oba ososodde n'omubuuza nti gw'oli wa ggwanga kiriyota okwogera nze Amongo ne bwampita nga bwe mukozi mugambe AI ne bwempita nti Omuganda AI ne bwempita nti ndi Muganda what's wrong with that I am Muganda okujjako biri ebiba biddako nema nti abatulimbyemu nti gwe mugambe AI nze nange munnaye nange ntambulira ku byammwe bye mutaddeyo mu AI okwavoidinga conflicts zammwe mugaye ate lutamaguzi yabadde yawaayiriza naye no AI kakati bajja nakugamba ebiseera gye bijja bajja kusappuresinga nga neewammwe tokyalinawo olina otuuka eyo mu byalo yonna people are suffering abantu babonaabona mu byalo
mu bibuga babonaabona abantu ne batandika okufuuka emmomboze mu nsi yaabwe n'abaana abato temwebuuza lwaki abaana baffe aba Uganda abasinga bonna badduka bagenda mu nsi z'Abarabu malungu eri omusana ogwokya bewaddeyo naye ate akabinja ka wano ko kagamba tekava wano kalina otwala buli kintu kana akajja oluggi wano mwali mukyebuuziza why are Ugandans freeing their country on daily basis in big numbers, especially younger people abalina okukolera eggwanga lino. By the one of the foreign exchange earners za Uganda. Ye labor export. Labor export ni mwabakazaako na bakadamu. Bakadamu. Do you think everyone wants to be a kadam and you leave your country, you leave your motherland and you go in a very hot country just for survival? Nengo olaba abantu abajja nte munemba abasijja bano bajja balina omukisa bajja begonza mpola mpola nga bwe babayingiramu bagira buli kimu kyonna bakitutte. Kakati n'olwekyo buli webalaba bannaffe abaavanga yedde emabega eri okwogerako nga eza baba silencinga na migaati oba kuba silencinga na gundi na termination ngoli toddeyo kumulabako elimination ne musigala nga days are normal ne babaleetera ebibozibozi bya Amini n'obuuza nti aleese ekibozi kya Amini nti yali mutemu atulageyo nnyina oba kitaawe abombote n'olwekyo naffe ng'ababaka ba palamenti tulina okukola omulimu gwaffe we bakulonda ng'ogenze yadde oliwo NRM olina okujjukira abantu tebakulonda kugenda mu palamenti bakutegeerere. Waliwo ensonga ezimuffe mu palamenti bwe tutuukayo eri ensonga lwaki babaka bannaffe abamu tetubayita nti mubaka wa kibiina gundi we become colleagues kubanga we become members of parliament for the Republic of Uganda. Buli bintu byonna bye tuba tubiyisa the interest of Uganda. Era ensonga lwaki olaba nti ebiseera bituuka n'obuuza nti ddayo eddala abantu bano lwaki bakyayenye ebitongole bya gavumenti byonna. Eddo omuntu bamutwalanga mu ddwaliro nga n'omusawo ne bw'aba tannaba kumukwatako ne n'alaba nti omusawo azze ng'atandika okuwona. Naye olwaleero ayagala kusindike ku kabalaza kw'oli. N'omusawo amutya. Bw'oba oyagala okumanya nti eggwanga lino lirimu ennaku teekawo ze bayita free medical camps. Okujjanjaba okw'abantu okw'obwereere ojja kulaba abantu abangi abava mu mayumba gaabwe endwadde bezirumireyo abaakoozimba. Bw'oba oyagala okumanya nti abasajja bano baawamba ensi ne bawamba n'okutegeera kw'abantu kati olwaleero abantu abasinga bwe balwala babasondera nti tusondera Francis ati nkuwaga kyakulabirako nze mabegake obuvubuka bwateeka ekifaananyi kyange ku social media mbulutamaguzi yalwadde kansa tumusondere ate teriyo be baalyako $6,000,000 nenvayo nengamba nze sirwalangako ndi mulamu ng'oli yataddewo n'essimu balina engeri gye babicyanga kyange okwo kunanka n'abiteekawo embugundi simanyi mulwadde neneyogerako nti nze ndi mulamu oli yataddewo bifaananyi balina engeri gye babigattagatta kakati n'oli ajja kumalanga okulya emmere yakugambe AI yalidde ogende ku akawunti yo nga tekuli ssente bakugambe AI yaggyeko akaseeteko. Olwaleero abaka okuva mu Buganda bati beboogedde ku nsonga eno agezaako okumubirayizingira agezaako okukunga abantu yagala okubategeeza nti ensonga eno yaggwanga oyo aba alwanya mwanyi. Naye Abaganda bagamba nti eryokanga n'etonya ne tulaba ensiisira ezenkanya emyoyo. N'Abakatuliki bagamba akaboogera kabonero akalabika akalaga enneema etalabika. N'Abasiraamu bagamba nti bw'oyagala okutegeera omuntu kikyali yennyini omukkirizanga n'asitula olulimi lwe n'ayogera. N'olwekyo ebigambo ebyayogeddwa sipiika wa paalamenti jo ow'ekitiibwa Anite Amongo Right Honorable byatulaze nti eyamutuma ensonga eno bamujjukire paalamenti ensonga eno yagigoba n'egigoba n'egamba nti emmwanyi UCDA esigale. Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tebuhabulwa ye yennyini n'azza ensonga eno Katabo kansala Moses Katabo ne Farida Nakabo bakwatiddwa poliisi badde batwala ekiwandiiko kyabwe ekiraga obutali bumativu bwabwe ku bigambo ebyayogeddwa Anita babakutte leero ojjebwe emmwanyi
olwokubanga abaganda bagifunamu era omutima gwabadde mu palamenti jjo gwalaze bulungi nti mobilization yakolebwa yabadde tulwanyisa tutya abantu ba Buganda abalabika nga babakutte ku makya omwade yambadde Gomez kati tusaba president wa Uganda mukulu walwanira Luweero tewafuna nambavu zigenda wamwe Kiruhura eyo kubanga eyo Kiruhura kyamukuteesa yali akuwangudde nga tofunye wadde obulwe buwere 12 yafuna oba busatu omukulu oyo mu kalulu k'ekinaana era eyo ewaabwe ne bamuboola najja wano ewaffe e Luweero bwe yakuba enkambi n'atandika olutalo lwe ate nga nawe bwe tubala abalutandika bonna yali abadde ku kyalo kye n'olwekyo okuvaayo essaawa zino lwakuba abantu abakusenza ne bakubeererawo mu ssaawa embi bafunyewo ekintu kye bafunamu ssente gwe mutima ogusinga obubi bwoyinza okulaga abantu n'olwekyo etteeka ly'emmwanyi erya UCDA mu nkola ennungi terisaanidde kati kusigala mu palamenti kubanga omwoyo gwayo twagutegedde kigwazze kulwanyisa gwanga ng'eyana bubotedde ekyama lwe lulimi olwasitukidde mu sipiika wa palamenti. Sipiika wa palamenti yabadde akiikirira ndowooza ya pulezidenti n'atuuka n'okubuuza abakozi ba palamenti nti oba balina ennamba n'atuuka bagamba n'omukozi wa palamenti n'amugamba nti bali aboogedde bali 8 naye bano balabika bali 13 n'olwekyo ennamba tuziina ate nga mukozi wa palamenti erinnya tulireke naye nga mukozi waki wa palamenti ate tumwetegereza omukyalo oyo ne bakola nabo bonna kizibu nnyo okusangako Nambi oba Nalwoga omuofisi oyo gyetegereza bigambo ebibi tuwete okuddamu okwetegereza kinaye ono yatambula atya ogenda n'omutunuulira n'otukako mu ofiisi ye si kyangu nnyo okusambangamu simanya Nsibambi simanya Lulume simanya Nalwoga simanya era bamoterode be batyo n'olwekyo twategedde abantu babiri ekyali mu palamenti kyali kimenya ssemateeka wa Uganda olwajjo ssemateeka wa Uganda n'amateeka ga Uganda tegatukkiriza kukola kintu kyonna nga kireeta okwawulayawula mu bantu n'okusiga ensiko ey'obukyayi mu mawanga. Kati sipiika wa palamenti okuyimirira mu ntebe empunde w'ekyo ey'ekitiibwa n'ayawulayawula abannayuganda mu mawanga ng'ainstructinga n'abakozi ba palamenti bakole ekisoboka kyonna nti eggwanga erimu bakunge abantu nga babakunga nti si ku nsonga eriwo ku ggwanga. Sipiika wa Uganda senga yabadde mu nsi etalima matooke n'amayuuni nante senga olwaleero yalekulidde dda. Tovolaba olwokubiri tugenda kuddamu tutuuze olukiiko lwa Buganda Parliamentary Caucus tusalewo ku political action gye tugenda okukola naye banaabanga awulira alinamu ensa bwandituuse olwokubiri nga yeetondedde bannayuganda n'abantu ba Buganda. Ababaka nabo bakola ogwabwe olwa pressure gye bayitamu ng'era abakulembeze njogeredde wano tewaliwo kijja kukyukamu obadde ki anti nze nkugambye njogeredde wano kubanga ffe baatumanyiira paka nga tutandise okufuuka abakulembeze ab'ebikolwa mulimbwa eboggola nga teruma awo Museveni wa managingidde ne banne okweddiza ensi yaffe Buganda yonna ogitutwalako ng'okusanga kati abantu abasinga okubundabunda mu Buganda Baganda era kati ensonga lwaki okiraba nti bw'ovaayo n'oyogera nti ndi Muganda bagamba ososola mu mawanga. Mpozi gw'oli muki? Ndi Muganda era nze munenze ate nze nali ne mu palamenti nsaba kwogera Luganda nti bampe kubanga bwe ngenda e Bungereza njogere mu Luganda kuba abantu bano bajega bamanyi bafuuma etenzu ne balowooza mbu okwogera Oluzungu kwe kutegeera nze ngenda e Bungereza Abangereza bafuga gye bayita United Kingdom. United Kingdom erimu ensi Scotland
ne Wales. Naye abe Wales boogera Luwelsh tobaleetako luzungulo. N'abe Scotland boogera Scott. Ayagala okwogera oluzungu n'okola ki? N'olwogera. Naye wano mune bantu balowooza mbu oyogera oluzungu mbu oba otegeera nnyo. Era kyovudde olaba abafere bonna abasinga okufera ensi yaffe wano bayita mu luzungu. You know, obote yafuwetanga oluzungu nga bagamba bannange obote ono obote muka ng'afuweta oluzungu. Bagenda okwekanga ng'ate bamusamula. N'olwekyo ffe wano mu Buganda kiffe kye tusaba. We are supposed to walk the talk. Buganda yeeriwa. Anti nkugambye va ku ebyo ebya parliament oba eyogedde oba teyogedde weerizi Buganda. Abasajja nga yonna bagitemye. Betwalowoozanga nti bajja kulwanirira Buganda nabo bajja kugiryamu. Balya supu nti abo temubagambako baloodi baffe betulya nabo. Ebifo by'ennono byonna ne bigenda nga tutunula. Abataka ne babafuumuula emiggo. Nalabye eno be batwala entyaje eno egindi ekayunga. Nga batwala ntyaje temutubuulira ebyo. Kakati ffe twekkakanya. Era olwaleero ogenda nobuuza where is the position of Buganda in Uganda? Luli Buganda nga yerina okusalirawo ebitundu ebirala byonna ne bigamba ye Buganda egamba etya. The position of Buganda in Buganda is in the center of Uganda. Naye kati Debasaatuuzi took over Debasaatuusi. Ogenda n'obuuza nti atyo totubuulira ebyo. Bannaffe kasita bakulembeza ssente. Ebirala byonna bigenze mpola. Mujjukire Museveni yabagamba kamiliyoni ye yeekyusa. Era talina mukwano gwa nkalakkalira kubanga ali kulongo tamu mission. Myaka 5. Ng'ogijjeeko si myaka gyokka 5. Ate nkugambye ebintu byaffe byonna bigenze. Olaba bannansi batandika okulya amagumba g'ebyennyanja. And they are very proud. Bannansi abaalinanga zi square miles nga balima amatooke. Balima emmwanyi olwaleero babeerawo 10 ku 10 5 ku 5. Nga baddira gurupu z'abasaatuusi kati ze ziboogerera ne muziwa neya time because temulina kyakukola ne musanga abantu baffeeyo munda abaakolanga bonna bafuuse kati baleebeesi. Kyaki bakikolebwa? Kakati ekirina okukolebwa okwogera ebigambo ffe ng'ababaka abava mu Buganda tubyogere. But we should walk the talk. Era tuzuukuse n'abantu. We are a sleeping giant. Kati olwaleero obuuza where is Buganda's position in the politics of Uganda? Where is? Yekwezi mu government ya Museveni tukyalina ba minister bali awo. Kasaba bajjako ba vice president. Tukyabalinayo. Mwakomaku Gilbert. Kenya. Tukyalinayo boolaba ndooza kati eriyo nankabirwa. Si aliyo? Ruth nankabirwa. Energy. Si aliyo nga minister wa waggulu. Tulinayo ne Nantaba minister waaki. Ndooza munayo Nantaba kyofa togabyo weeri ewaffe. Eweeruweero ewa KCC ewano beebo negenda obuuze bano abakulembera olwaleero Uganda kitundu kye ekyabayamba okufuuka kye kiri kubanga ne Mwankole mwogedde era bakugamba ab'Omwankole nti baabagoba ne bagati tubamanyi. Dobozi ya parliament. Nolwekyo moli fe ng'abakulembeze tulina okuba ekifaananyi kuba Uganda gye tugendamu egenda kuba mbi nnyo. Era nsaasira omukulembeze agenda okuddawo nga Mwami Museveni agenze. Agenda kusanga eggwanga erya breaking systems zonna ebyokusoma byafa, ebyobulimi byafa. Olaba babatwalako ettaka lya Nagrik wano eryali ejjalulizo ly'ebisolo ly'ente. Ente zonna ezaalimu wanenjeru. Wanenjeru kokonjeru. Nalabye bujo mwanga kivumbi nga abavuga ababuuza. Mwe aba Minister of Agriculture twaba sigane ranches zaffe. Zalagawa ne tubawa ennyanja mugikozeemu ki takeko konjeru muliko diri ate tubesigene mwanyi kakati ekyo kyo ne wali badde takibuuza is obvious byonna babitutte they after money kastamwe mwadda mu kubongoota ne mufuuka ba political brokers olimba ba David Lutalo walukutolo olwaki nze kubongoota nze kubongoota siruyimba sirumanyi olwo sinakuya nenze nkugamba kukiriyo ni reality mwene mwejjako obuvunaanyizibwa ne mutandika okuleka wano twalinanga abantu abatalina kwogera ngabalina sirika ngobuzo yayogera ngani n'olwaleero okyanga ebintu ntu ebiri awo nga kibo nebo bivuma ne kabaka nga bibavumira ewamwe n'obujaani oyo ayogera
tato simanyi toyogera kabo bebalwa ngo mubuuza nti yalwanira waliwo gwe batuba mu nsiko nti gundi gendo otulwanirire ne kakati bwe tugenze tusebengerera abasajja bomu mabuka batusekerera basoka lutalo nga luwedde kuba Buganda ye yawagira Museveni waayo nga Museveni ne yekweka mu Baganda nga bagira abanyanya biki asajja bomu bakale bagamba ha nibagenda nga bagweramu nene tutamanya nti abomu mambuka bwe bagwa we bamala febe baddako febe baddako ate fe kiri wasi kubanga abomu mambuka bakyali nayo ku kataka bo bakyali netaka likyali mu tono yadde bali tutte erimu naliyo kati babatereddeyo ebyapa eryali erya community naye fe wano bakututeka ettaka ewamwe batuttewo byojja mu ssente byonna babikujjako education system bagikujjeeko ndoza kati wano mu Buganda omulimu ogusingawo ogw'amaanyi naddala bano nga babadde boogera ati fe Abaganda kati omulimu gwe tusinga okuba n'ogw'amaanyi wano mu Buganda kuvuga boda ne buloka b'ettaka babuloka b'ettaka kyenda ku 10 Baganda era ababeera okwo kati in fact kwe bajja n'omuze kati ogutunda n'ebijja byabwe n'olwekyo kasitafe twagaana okuli defining a position yaffe ng'ogenda mu b'amasimu kasita twagaana okuli defining a position yaffe abantu abali prosperous nga tulina abantu abali intellectual ng'abantu bano basalawo si bino bye mwogera Mbugundu ayogera nnyo Oluzungu n'olwekyo ategeera ng'abamu tebagende nako ku masomero naye nga basuubuzi bagagga. Waliwo omusajja ono yabeeranga Mugunde yatundanga ebyamasanyalaze yali ani obangula Sebaggala yalaga wa Sebaggala ndisaani yafa twasemba okumalanga Subiru yafa Pereria yamuwa looni ne bawamba ebintu yafa ng'omuntu oba business yafa yabanga mu kiyembe wa kadi ati je kugaye je ulya kwako katono kakulabirako kakadi basoka bana bannafa abali obo originals basoka ne babagabira abakazi abantu abasinga buli mukungu ali wano bamuwaako ku mukazi abakazi be bali nawaka eyo yali arrangement ya Paulo Kagame nga ali wano basamuna and group aje okugabe kazi eyo gundi ayitamu ne batandika okubaza ettaka naye ne wakubadde Museveni mubi naye ffe where is our position mu bakulembeze baffe ku mitendera egy'enjawulo ababeeranga yeeyo bagita ebitawuluzi abalina ebifo ebyobuvunaanyizibwa bonna mu Buganda mwena temusobola kuŋŋamba ne mu Uganda nti mwenna muli silence n'akabinja kano tukimanyi nti bo babadde n'original agenda yaabwe nga mpanvu ng'ate yakyama naye mmwe mubadde ludda of course nange nga mwendi kubanga ssebo mukama wange etteeka lino ery'emmwanyi bwe liyita kyemaliriza nakyo kubanga nawulidde beewaana nti bamaze dde okuteeba ekiddako ku siteegi eddako bagenda kugabana naye kyetwagala okugamba mukulu Museveni mulimatira ddi nga buli kamu buliriza ssebo nga buli kamu konna tulaba mukatutte obuzibu bw'okukulembera abantu ababadde abaavu ennyo ne mubakwasa gavumenti okubeetakkuluzaako kubanga kakati ne bwe basanga evvu mu kyoto ne bagamba nti evvu lino lirina omugaso ogenda okulira nga baataddewo Uganda Authority ng'ebyoto byonna okeera enkyanga byonna bikalu byereere kakati naffe Uganda Authority nayo bagiteekawo kasita bawulira nti evvu lirimu omugaso kakati bwe bamala okukiteekawo nga batandika okubaza naye ffe be babalirako lwaki tetukozesa bwongo bwaffe ne tubuuza where did we go wrong n'Abayisirayiri bwe babonaabona ennyo emyaka 4 nga bali mu ddungu nze ngende Isirayiri naye okuva Egypt okugenda Misiri bw'oba otambudde ebbanga manyi okuva Misiri okugenda Isirayiri bw'oba otambudde nnyo ku bigere ng'omaze ebbanga ddene omala emyezi 2 ku bigere ne bwe baabonaabona emyaka 40 ne babajonyisa politically economically socially baddayo ku drawing board kati tunayo kuddayo ku drawing board nga balonda bo bali abasunsule bakugamba nti gundi ne gundi bagendanga mu kuteesa ne beeyawula
nga tebatwala ono kakikya gwe muyita olunaku lwaleero noyita noli kubanga bakuwadde obusente noyita noli n'omugamba tugende tuteese naye ng'okimanyi totagenda kuteesa for the good of your country. Ebiseera bigenda kutuuka kubanga lino eggwanga lirina abaana baali abato across all regions. Batubuuze nti naye mu abakulembeze ababadde wano kubanga tulowooza nti abantu ababonaabona bali wano mu Buganda wokka. Ne wala gye bali ne Mwankole gye bali sebo Abanyankole babonaabona balina sebo n'ennyumba ng'oluggi lwa ssanja. Kati nkugambye gwe bw'olaba tayebu wano ng'ali bulungi tolowooza nti buli gudi. Abakalabojja babonaabona, abakyoli babonaabona, abalyeyo Busia babonaabona. Bwe jasi nkugambye nti ffenna paka bwe tunaatuulanga eggwanga ne twebuuza titwatuuka tutya wano okubanga buli muntu mu ggwanga abonaabona. Va ku bantu abatono ennyo bano be mulaba ogwenda n'ogwolowooza nti buli Munyankole ali obulungi alya wa Museveni. Manya ganze Rutamaguzi Semakula nga ndi mubaka wa palamenti wa Nakaseke South ng'ate mu palamenti ya Uganda nze shadow minister w'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga. So nzikiriza okubuuzaako ssebo ne kuluuyo wamu n'okubuuza ku bantu abansindika mu palamenti abantu b'Esumutombo balamusizzaako nnyo bannakapeeka bannakaasa ng'ombe Nakaseke mwebala okukola. Kati mbadde nveeyo ku byattaka ku kyalo bakiyita Kizongoto naye kisinga okunsanyusa ti buli wentambula mu Nakaseke at least kati nina kamwenyumwenyu emmere weeri. Emmere mugezezzaako okulima omulanga gwaffe oba okukubiriza kwaffe okw'abantu okwekalakaasiza mu nnimiro kubadde kukola n'okusaba abantu baffe aba Nakaseke. Ekkubo lyaffe lino ligenda kulima omwezi guno ogujja nga gutandika. Ekkubo lya Kisule Kaasa Ng'ombe Nakaseke paka Kapeeka twabaddeko ne Jeno Katumba Wamala era n'alagira ab'ekitongole kya UNRA babenga ekkubo eryo balirima ne bamuwa deeti nti mwezi guno ogutandika bagenda kubanga balima. Nsaasira bannanga abafiiriddwa n'abafunye ebirungi njaganyiza wamu nammwe ne neebaza nti Omukama yeebala okubakolera ebyo bonna byabakolera. Njagala kusaba ku Mukulu Museveni tukyalinayo puroguramu zaffe ez'amasannyalaze ge yasuubiza bitundu byaffe, ekitundu ky'ettawuni y'Ekikubampanga, ekitundu ky'eno mu bakyamaani Mutibwa, Ekibaale, ebitundu by'Ekisimula, ebitundu bingi eno yonna wansi Nakawungu, ebitundu ebisinga bingi tebinaba kufuna amasannyalaze. Emabegakaawo Jeno Salimusale bwe yali asisinkanye abakulembeze ku ggombolola Kapeeka twamukaabira naye obuzibu bw'abantu baffe abasinga abantu nga babeera mu bitundu muba mugenze kubasaba busooda batweka sooda ne batuleka ebitundu nga bifaanana naye nze ate yayogera ate mwagamba omusajja mbu ate Rutamaguzi kuvuma. So njagala kubajjukiza ekkubo eryo erya Kisule Nakaseke Kapeeka lyali ku makubo 3 agalina okuyibwa koolaasi aga gavumenti agatali within budget naye nga ga gavumenti nga liva Misindye ne lijja Ziroobwe ne ligwawe w'obulenzi paka Kapeeka. Nange enkozi ogwange mbawadde ku Bigoma wensobola ate ne weesijja kusobola nja kubagamba kubanga kati tulina okukola ekitundu kya Lugogo Timo na Lugogo. Era njagala kwebaza Mwami Kigundo we Nakaseeta ne Chairman Mutibwa amaanyi ge mutadde mu kukola Lugogo ekitundu ekiri awo. Baŋŋambye nti ekisenyi kya Lugogo kyonna bakitunze. Ripooti zenfunye nti ekisenyi ekyo oba olutobazi balutunze okuva eno ku Lumansi. Lugogo oyo yenna bw'atambula paka eringa Kiwoko ate tulwanyisa balwa abannema bagoba bantu ate mbwe ekisenyi bwe ekyo kyonna ekisenyi bakitunze bakiguzizza omu China bilioni z'essente naye kati bayiwa mutaka mu Lubigi katongere okubatunuuliza eriisa ejjogi. Njagala kusaba Mwami Museveni naku zino mbadde mpulira abannaffe abali mu palamenti mwe natuula nga basiimye omusirikale wa poliisi ono Mwami Afande tusiime eyakola omulimu ogw'amaanyi. Ntera okwogera yadde ffe abapoliisi batuyisa gallant police officers are unsung heroes of this country. Bw'olaba embeera gye basulamu kati n'amasannyalaze babasalako mbusimanyi bagazzaako kiro emisana tegabeerako bagazzaako kiro kati emisana basiiba tebalina masannyalaze nawudde kati n'amazzi babasalako
n'ebiyumbayumba bye basulamu ng'abanoonyi b'obubuddamu. Era mbeewuunya basajja mwe baafande ndaba mwambala ebimu engoye eziriko ebyeru oba muzikuumira ku waya ebweru. Kubanga sebe biyumbayumba byonna basulamu obiraba biri awo bya budongodongo ebirala bitenti. So nze mbeebazanga omu nga Lutamaguzi nti nga Parliament ekyokusiima omusirikale omu tekikola. Twabongeza ssente zammwe 25%, abasirikale mwenna across abakulu n'abamadaala aga wansi mwonna mwongezebwe kuba mwenna mulina obuvunaanyizibwa ewammwe. Naye amawulire ge twawulira mu Parliament nti ate abakulu bokka be beeyongezaako ne bagamba mbu mwe baafanda aba wansi temulina bizibu. N'olwekyo kino mukulu Museveni kikusaba all policemen, all gallant soldiers who are serving this country, they have done some noble work for this country. Mulina okubafaako. Mwabali eyo waggulu mutera okwerondamu obubinja bwammwe nga mubbeesinga mu bitundu gye muva ne mwegabira omusaala mungi ne mwegabira amayumba amalungi. Naye buvuze nsuubira nti buli musirikale wa ggwanga lino oba wa poliisi oba wa majjo oba wa makomera regardless wajava yeetaaga omusaala omulungi, yeetaaga nga asula bulungi. Ate n'emabegako eri gavumenti yaweereranga abaana b'abakulu abo nga waliwo army schools nga basoma nga babawa ne scholarship. Naye omukulu ono bwe yajja mu buyinza ebintu byonna bigootaanyize, eggwanga lyonna alese liri ku ndiri, esisitimu zonna azisse, n'agenda ng'alondamu ba individuals abava mu bitundu byewaabwe n'abasukkulumya n'abafuula ba kitalo nnyo. Sisitimu zonna azisse, kazibe promotion osanga abasajja baludde mu poliisi omu bagikoledde n'emitima gyabwe nga walabyo yafande tusiima akubwa enkuba. Ndakubye enkuba ebakuba bakoze. Naye omukulu bw'agenda alondamu simanyi ono alina waayita gundi ono alina waayita gundi ne bagenda ne beerondamu bonna ne babanga be bakulira ebitundu by'eggwanga byonna ebyenjawulo. Nze nsuubira n'omukulu wa poliisi mwali baddenga mu balonda abava mu bitundu ebyo nga bye bakulira. Sebo njagala kusembyayo kano ng'omubaka wa Parliament mbadde nvaako kizongote eyo nga waliwo obubbi bw'ettaka. Nze ndi shadow minister w'ebyettaka naye tubadde tusomesa abantu naye bannaffe abantu baffe mulondenga ku bakulembeze ab'ensa bassentebe b'amagombolola abasinga bonna be balonze bonna bafuuse kati babulooka battaka. Bagenda ne beekonaivinga n'obubinja eno mu Kampala ne babutwaleyo mu byalo naddala bwe bafuna ebyapa ne bagenda nga basala ebibanja by'abantu. Nze nga shadow minister w'ebyettaka mbagamba okusala ku bibanja buba bubbi. Ne President Museveni bwe yali essemuto mwamuwulira ng'akyogera okujjako nga mwali temuwuliza. Okujjako gwe nnyini kibanja ng'okkaanyiza ne nnyini ttaka nti bakusaleko bakuwa ekyapa nga mukkaanyiza. Naye zino gurupu ezijja ne zigula ettaka okuli abantu gwaguze ettaka eryo obuvunaanyizibwa bwakkuwa busuulu. Ate n'ekirala tewaliiwo tteeka likaka muntu kwegula. Osobola n'okugamba nja kwegula wakati w'emyaka 15 oba myaka 1000. Teri alina kukukaka kwegula. Okwegula kuba eri gwali ku kibanja n'ennyini ttaka gwali ku kibanja bw'owulira ng'oyagala okufuna obutaka oba ekyapa gwe initiate nga bw'olemererwa ng'oddayo. N'ekirala sebo kyensembya era ku by'ettaka ebyo nti obuvunaanyizibwa bwo gwe ng'atuula ku kibanja okuwa busuulu. Naye ne bw'oba towadde busuulu ate tekireeta nnyini ttaka kugobawo. Osobola gwali ku kibanja ogende wala DC n'ogamba tiwawa busuulu olw'ensonga ABCD ne bakuwandiikira ebbaluwa n'owa busuulu bwo ne musobola okugenda maaso. Njogedde ku nsonga eyo kubanga abantu bangi mu Uganda muli mu kubunda. Ensonga ozuulidde abali ku WhatsApp bakambufunye bukyajja mwebali nnyo mwebali. Njagala kwebaza bonna abakubye amasimu mukulu Mutyaba Isaac, mukulu Ssekabembe, mwenna abasebo n'abaweereza messages zammwe ezigize. Naddala okwebaza abantu baffe abadde batuliza mukulu Mukasa Empwedde, mwami Vincent Serugwe Nakaseke, mukulu Semwange Nabbingo, Moses Kansala Moses Ekawumu n'abalala. Nga maliriza njagala kuba essimu yange nga shadow minister w'ebyettaka. Onkubira ku byattaka si bya school fees si bino mbusima njagala business. Onkubira ku byattaka. Essimu yange gyengaba. Essimu yange eri 0757 69 0757 69 4754 yesimu yange ng'onkubira nga shadow minister w'ebyettaka. Kati njagala kugamba abantu bewaffe Nakaseke n'akakiiko kendiko tugenda kuba tutambula mambuka ga Uganda abantu mu kkanisa y'Omulule mu kyaki y'Omulule. Nja kuweereza obubaka bwammwe ku Sunday sijja kubaawo ne chairman w'ebukakala naawe obubaka bwo obw'omukolo nja kuba mbuweereza chairman Nanjwenge ne mukulu Vincent tiimu yammwe gyeraga
nammwe obubaka bwammwe nja kuba mbuweereza kubanga okuva ku Sande eno ngenda kuba ntambula ku mirimu gyaffe egya palamenti mu mambuka ga Uganda. Kati njagala kumaliriza abantu ba wano mu Buganda bwe mutaaveemu nkwe n'okwagala ebyamangu mangu, enkwe zino zekireese obuzibu. Abantu bamalirivu okukola buli kyonna kye baagala okukola, naye enkwe ate ne mumanya ekituufu ne mumanya obudde obw'okikoleramu, naye okwagala nnyo ssente. Kati gundi akugambye wano muti abayizaaka nti mujja kulaba nga bali bagenze bakutte, tosobola kubajjawo kubanga kati abantu abasinga abantu nze nkikomezaawo nze ngambye muti abayizaaka kyabadde ayogera, abantu abasinga balina okumanya okusoma ebiro ebyo bye tulimu si bya bulijjo. Abasajja bano bakalikyulatinga, ffe tulina palamenti bulidde omukulu omwaga palamenti eyogera bwogezi. Nze ebizibu byano byansobera bw'oyogera nga bagamba yaba abasajja babeerawo mu kwogera bwogezi mu palamenti, bw'otayogera nti ate abo abasajja batusobera batusala, bw'otayogera n'ogenda eri ku ground. Kakati nze njogera wenjagadde okwogera era njogera, n'ekyokukola nkikola era nkikola. Naye ekizibu kye tulina be bantu baffe ab'enkwe, abantu abaagala ennyo ssente. Temusobola kwagala nnyo ssente n'obunanfuusi bwe mulina ne mulowooza nti mulina bwe musobola okutwala Buganda ne Uganda maaso. Nkubugambye Buganda yali number 1 ng'era buli omu agitya, nga buli omu agiwa ekitiibwa, naye buli omu yeebuuza tutuuse tutya wano. Tugenze okwekanga nga tulina ekibinja ky'abaddiira ng'emisana boogera birala ate ekiro boogera birala. Ate olaba mugenda ne muvuma ne Kyagulanyi Muganda munnammwe ne mugufuula omulimu nga temulina nsonyi kubanga Museveni abawa obusente mwena ne mwesunda abalala. Naye twabagamba nti nga Musa Kyagulanyi tumulabanga Musa, abalala wali osobola okubazanyirako ne Musa nga tomuzanyirako. Tewali ajja kulumba Kyagulanyi atajja kuyisibwamu gaali oba wirubaalo. Ekyo tubadde sebo bwenjogera okuyisa wirubaalo bwavuma Kyagulanyi n'onsiibula sebo mukama wange oli ku kabinja kaali ke basasula. N'olwekyo sebo mukama wange kino nkiddamu nga neeyama anti ngenda sebo mukama wange kino nkiddamu nga neeyama. Koobe Muganda, koobe ng'olina ranka kyefaanana ki ng'otandise okuzanyira ku pulezidenti waffe Kyagulanyi, tujja kuyisaamu eggaali. Tumanye abamu be mukolera, tumanye abunanfuusi bwe mukola, tumanye neeyisa yammwe. Era sebo mukama wange nga maliriza njagala kukubiriza abantu baffe okukola. Naddala wano mu Buganda bavuukamu abakeera ku ludo mubeeko ne bye mukola, ate n'okusaba baafanda abapoliisi okuyimbula obupikipiki bw'abaana ba bodaboda. Francis tolabanga police station zijjuddeko pikipiki bw'abaana ba bodaboda, neyanziza nnyo wangaala nnyo ayisa abasajja kabaka wa Buganda. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheru Bega Said, omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna, emirimu giganyi, amaka gayuuga. Okoze bizinesi za buli kika, otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi. Nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika, kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahimu nga aliko Ismail. Kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe tusobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheru Bega, enamba yange 0766599991. Bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna. Njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini Rahman, tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu by'emizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3. Y'ensonga lwaki Daddera Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kye kiseera gw'omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Daddera Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooki abalina obukugu obw'ensi yonna, ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abaakabi ku mutendero gw'ensi yonna. Ebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna baba yaayaanira. Kye kiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddera Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi, abazannyi baffe mu basambira. Tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774 52 88 47.
jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center. Kisoboka, jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu weri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 0774 52 88 47. Don't stop until something happens.